Olwokusatulwa Ssabbiiti ewedde, Minisitule y'ekikula ky'abantu etegeeza ng'omuwendo gw'abaana abakozesebwa emirimu naddala egivaamu ensimbi bwe gweyongedde ekintu eky'obulabe. Mu mwaka oguwedde tukizudde nti tulina abaana obukadde 620 abakozesebwa. Kitegeerekese nti abantu bangi beenyigira mu muze guno lwa butamanya, newankubadde ng'abalala bakikola kagenderere naddala abazadde olw'obwavu. Olw'okuba obutamanya tebuggisaako omuntu musango, twogeddeko ne munnamateeka Mukasa Siraj Katantaze era kyasookeddeko kubadde kunnyonnyola okukozesa abaana oba child labour kye kitegeeza. Kuba ekiyitibwa omwana ye muntu yenna atannaweza myaka 18. Kati singa oba n'omulimu ng'abakozi bo mulimu abatannaweza myaka 18, ekyo kye tuyita child labour. Okusinziira ku Katantaze, ekizibu kino kirambululwa era ne kikugirwa okuviira ddala mu ssemateeka w'eggwanga. Mu nnyingo eya 34 akawaayiro akookuna ewa obukuumi abaana obutanyuunyuutibwa mu ngeri ekosa embeera zaabwe eza bulijjo oba mu ngeri y'okunoonyaamu ssente. Era wamanyira nti omenya etteeka lino waliwo n'engeri omwana gy'akosebwamu ey'enjawulo. Talina kukola mu mbeera ng'emukosa harmful. Kati ebintu byonna ebiri harmful nga bijja kukosa ku ebyo obulamu, okusoma kwe oba okukula kwe, ssemateeka yakola ki? Yamussaako obukuumi obwo ddembe lye. Kati okumanya engeri omwana gy'ayinza okukosebwamu, Katantaze agamba nti olina kwekwata tteeka ly'abakozesa l'Employment Act. Cap 2026 specifically mu nnyingo eya 32 n'eya 34 eyogera ku myaka egitandikirwako omwana okuba ng'akola ki? Ng'akola. Kyenavudde nkugamba nti okukozesa omwana kikkirizibwa naye kyateekebwako olukomera. Etteeka lino liwa ekigero ky'emyaka 14 okudda waggulu omwana kwayinza okutandikira okukolera mu mbeera eno. Minimum age of employment giri 14, talina kukozesebwa. Toyinza mugamba nti abo bakozi bange mbasasula omusaala nga mwana wa myaka 14 ng'ali wansi wa myaka 14. Ku myaka 14 okudda wansi omwana aba aliko emirimu gy'alina okukola egirambikiddwa obulungi naddala egy'awaka. Alina okuba nga akola kye bayita light work, emirimu emitonotono emiweefufu mu gyo alina okukola ewaka, domestic chores. Aweerezaako ewaka, asiimula ennyumba, ayoza ebintu, longoosa engatto, kwegamba emirimu egyo egy'awaka. Kubanga okujjukira nti ng'okitunudde namu tebakusasula okukuba kuyambako nga famire. Kati be mwaka 14-15 ow'emyaka 16 okutuuka ku 18 naye asobola okukola emirimu emitonotono kyokka wansi w'obukwakulizo obw'amaanyi omuli obutakola wiiki yonna wadde n'okumalako olunaku ng'akola. Mu wiiki zibeera ssaawa 35 kubanga alina okukola ennaku 5, takola zonna. Akola ennaku 5 kati 7 mirundi 5 35. Kati mu wiiki takola ssaawa zisukka 35. Bwe luba lunaku takola ssaawa zisukka 7. Olwakola omuteeka mugundi ayinza okuba nga aweereza mu dduuka ng'omuwadde omulimu naye tugambye yawezeza emyaka 16. Era bano tebalina kukola mirimu wadde ebifo ebikosa obulamu bwabwe ekimanyiddwa nga hazardous. Okusima ebyobugagga by'omu ttaka, zaabu, musenyu, kyonna ky'omanyi nti kirimu okukola ki? Okusima. Talina kukola mining industry. Ekyokubiri, talina kukola mu commercial agriculture kubanga commercial agriculture abeeramu chemicals, abeeramu ebiragalalagala. Ate ebiragalalagala ebyo olw'okuba akyali mwana muto tabeera protected. Naawe amukozesa oteekeddwa okukirambika obulungi okwewala amateeka okukuluma. Olina okubeera nkye bayita child labour register, nti olaga nti mu bakozi bange bano baana. Naye tugambye yawezezza 16. Waliwo abazadde abawa abaana baabwe emirimu gy'okukola naddala egy'awaka oluvannyuma ne babawaayo akasente nga bagikoze bulungi. Njagadde okumanya oba na kino kiyitibwa child labour. Bw'omuwaayo emitu 3000 za kumusanyusa kubanga oyinza okugamba nti singa tekibadde singa omwana tanyambyeko either nze nangikoze oba nandifunye omuntu gwe nnina okukola ki? Okusasula. So akukaba kasiimu. Newankubadde guli gutyo mu misango gy'okukozesa abaana namwo mulimu egya naggomola. Okukusa abaana, sexual exploitation, okumukozesa
mu ngeri y'abantu abakulu ne slavery n'obuddu. Ebyo egyo misango minene nno ddala. Okusinziira ku munnamateeka, omuntu yenna asobola okuloopa omusango gw'ekika kino omuli omwana yennyini, omuzadde, obukiiko ku byalo, balirwana n'abalala. Ekisookera ddala asobola okugenda ku poliisi, waliwo kye bayita Children and Family Unit. Kyokubiri asobola okugenda ewa Labour Office, Community and Welfare Officer. Bayizo n'erosi buvunaanyizibwa bw'erosi. Kati singa okukwesa omwana gukukka mu vvi, waliwo ebibonerezo by'oba oyolekedde okufuna. Etteeka lyaffe terinaba kubeera tebannaligaziya, naye kati essaawa eno bagamba fayini ya $12,000. Naye basobola n'okusiba oba byombi. Wetwogerera ng'abaana abasukka mu bukadde 6 be bali mu kizibu kino okwetoolola eggwanga lyonna, kale ng'ababikola basaanye okweddako kuba kino kigootanya ebiseera byabwe eby'omu maaso n'okufiiriza eggwanga okutwalira awamu. Jennifer Kabaale, agaffe eyo ku Spark TV.